mbalamusizza mwenna abatulaba. Amannya yenze Farouk, wano wendi ndi Nsambya Kevina. Ensonga ezituleese eza muganda wange, eza taata wange, abamu jjajja waffe, abamu kiti kyonna ky'omulabiramu. So omukulu ono embeera si nnungi era agenda tubuulira obuzibu kiki kyekigenda mu maaso. Wano wendi ndi Kevina Nsambya mu kibuga wakati. Abamanyi Ensambya Kevina mumanyiyo. So kati jjajja ono oba taata wano wasula. So agenda tubuulira buzibu ki obuliwo kyekigenda mu maaso, leera mumulabe entunula gy'atunulamu. Taata nkulamusizza. Nange nsanyusa okubasanga sebo. Kati ogenda tunyumiza gwani amannya? Amannya agange nze Lukooya Andrew Saalongo. Nazaalibwa nga ennaku z'omwezi 13 omwezi gw'omwenda 1962 nga Uganda efuna obwetwaze. Mulembe ebiseera ebyo twali tetunaba kufuna independence naye nga twolekedde ogifuna kuba yo twagifuna nga 9 Ogw'ekkumi. Yes. Kati taata ogambye gwe Andrew? Nze Andereya oba ffe mu luzungu gwe tuyita Andrew. Andrew ozaalwawa? Nzaalwa eyo Bulemeezi. Bayitayo Bbowa Mpumudde okwata ku ligende Nakaseke. N'okyamira awo waliwo wakyalo bakiyita Bunkembya n'olikodde Bbowa. Kati ovaayo otya Bbowa okujja wano wenkusanze e Kevina? Wano najjira ku maama wange ne taata wange be baatusooka eno. Kati bwe batusookayo twajja bangi, abalala bagenze batugendako, abalala abawala ne bafuna gye bafumbirwa. Nze nensigazaawo batabani abatonotono, nange mwendi kuba baganda bange abasinga bagenze. Nensigaza bamaama bakojja bwe bali ne bataata abalala mu ngeri endala, oba n'abaana b'abataata bange abalala bempiteera baganda bange. Kati bw'ova Bbowa otuukira wano ge maka go oba wano opangisaawo? Ki ekigenda mu maaso? Wano siri mupangisa era sigenda kupangisaawo. Jako bwe nva gye nvudde mpumulirawo. Bwe mba nvuddeko wano nga ngendako e Matugga, otuuka mu 12 awo bayitawo Lwadda, okyama ku kigenda e Kabunza. Kati bw'otuuka awo e Kabunza obuuza ewa Meja Miriam Nassiri mu Kiibi, maama wange nange yasigalawo. Ye nannyini wano. Kati wano wa maama wo? Wano wa maama wange yandekawo ng'era omwana bw'omulekera awo wantu kwe kubanza ekyalo nali sikisobola. Kakati mbadde njagala Andrew twoge kitegeezaawo wano osula wammwe si wawo naye wa maama wo naye topangisa kyekirungi. Sebo. Kakati Andrew ensonga ezindeese wano nsonga za bulwadde. Baŋŋambye Andrew oli mulwadde, buzibu si kyoko otemeeteme. Obulwadde buno obufuna otya? Obulwadde ki? Obulwadde buno mu 2014 nafuna obulwadde bwa TB akafuba. Nengendako e Mulago nemalayo emyezi 2. Emyezi 2 egyo bwe jaggwako ne bankubirayo empiso zange 6. Empiso 6 mu myezi 2? Kubanga buli lunaku bankubanga akayiso n'eddagala nga bampa ery'okumira buli ku makya. Kale nga batuwa n'ebyokulya bwe bityo, mata, amagi, obuugi. Kakati ne basigala nga baŋŋamba okuddangayo no n'eddagala
era nali nonera emyezi 8 emulago ne bampa certificate yalyo erya TB tigwe genda olabika okoze bulungi nnyo nenkomawo nentuula kuva 2015 kuba eri bansiibulayo nga February 6 February nga 6 2015 nenkomawo wano kale sirinze kani nayo n'abasobola okujja okunnambulako era okuva olwo babadde tebandekerera kiwanvu kiri awo embeera nga nfunyeyo akasimu nga mbakubirako nga bamu bajja era bajja kakati mzee Andrea Tibbi ono omufuna otya? Namufuna mu ngeri y'okunywa nnyo sigala ekyo kyo sijja kukisa muganda wange paka abasawo lwe baŋŋamba nti sigala onywa mungi nga bamaze okunsikaninga nali munywa nnyo ekyo sikyegaana nali munywa nga kwotadde ne likazi alcohol ebyengenge ebyo obuwalagi obujja nga bunywa ne bunnafuya omubiri kati awo bwe buzze nga busombera soko kitulabye so eno yescan batulaba omukulu bamuyita Lukoya Andrew kino ekifaananyi kya ogw'omunaana nga munaana ogw'omwenda 22 so kiraga ki bakugamba kiki bakugamba scan eyo nti ki baŋŋamba amawugu g'esayidi eno gano tegakyasobola bulungi kwegatta wano woolaba baŋŋamba tegakyasobola bulungi kwegatta webagamba mbuki nti wano tewakyasobola bulungi kwegatta embiriizi bwe mba nzisa bubi baŋŋamba baagala basooke bajjanjaba ekintu ekyo then afterwards tujja kulaba ekinaddako bwe banaba balemereddwa nabo bantu bajja kuntuma ngendeko emulago nzireyo kubanga singendeko wazira nzireyo kuba naliyo kakati mzee Andrew wali ongambye ku walagi wali omukozesa nga neki ekirala sigala walagi neki ebyo byokka wali okozesa olunaku onywa kubanga sigala watuukira okukola bwati kitegeeza olunaku wali onywa kangi wali ongwa kipimo ki nanywanga mungi ataaliko ggero ataaliko ggero nti oba neepimidde kino whenever I wanted I could light ng'onywa lagundi nga mmeka nja ne paketi 2 nsobola ozimalawo olunaku padde yeah yes ng'olunaku onywa ne paketi 2 nga nzinywa ate on top of that nali nkozesa amaanyi naye nga simanyi bulabe maanyi ga bulimu nga amaanyi ago tukola mu bino bibuleeki brake pads ezo tukola mu clutch plates byebiriwa byonna ebyo nga sibitegeera brakes ez'emmotoka ezisiba ku mmotoka kulakize bateeka mu gearbox nga emmotoka ekola ki kugamba was semi mechanic naye nga sisobola kukola nga siina mulimu gwasigala ku mumwa ate ekyo nekinviirako nakyo obulabe nti amawugwe gano gaggukanga mbu abasawo baŋŋamba nti gaggukanga nega kugamba nabuno obuwunga bwennyini ne bunyingiramu kugamba nga anti twakuutanga kakati banjire nti wastes ezo zalinga harmful
ffe kye tutategeera nga tulowooza nti tukola ssente ng'ate tetukozesa masiki ezo nga ffe tukolerawo kyenyeegi kati bwe kyatuuka ekiseera sinze nzekka n'abaana abalala be nali nabo they suffered the same naye nga abasinga bo bagenzi nafudde simanyi Mukama Katonda buli muntu amuwa enfaaye kubanga nange ebbanga lyemaze nga nnumu naye ndibadde nasibamudde ebyanguwa naye akyandeseewo kakati Sigala ono wamutandika ku level ki? Namutandikira ddala wala nnyo. Sigala okumutandika namutandikira mu ssomero mu ssomero primary nze okukola P7 1979 nali nywa sigala nga nywa ne walagi mu P7 that was 1978 nga byombi mbikozesa mu P7 ng'onywa walagi n'onywa ne kasigala era nagenda okumalako P7 kuyingira senior 1 1980 nga ndi kafulu mukomba sigala nga twekweka eyo bwe yatubulanga nga waliwo ebiddodo baabiyitanga biswit naati oba olaba obukoola bwegundi buno obw'emmwanyi nga bukaze bukunkumuse obukoola obwo nga tubuzinga mu ssanja ng'ennyonto eddoowo likuluma kigamba osobole okumalawo kiri ekyoyooyo kati kale okuva olwo nali siddiriranga so gwe sente we zaakubulanga ng'onywa n'ebikoola nga tufuweetako n'ebikoola ebyo biswit naati nga mumunywa oba obukoola bw'emmwanyi obwo nga tubuzinga mu ssanja nga tugenda twekweka somewhere nga mukomba nga tukoona kakati Andrew jjajja gobanga jjajja wange olina emyaka emeka mpozi kakati oli wa 62 ngenda kuweza myaka 6 Sigala ono ani amukuyingizaamu Sigala ne buwalagi ani abukuyingizaamu ekintu kino okubiyiga tewali akuba mpiso era ekintu kino nze kiringa nze bwe ŋŋamba abaana tubazadde weebali naye tewali mwana ayinza kwonoona mwana munne okugyako nga naye mwonoonefu ekyo kyo nkyogera sikirumamu kangeze ku bawala saagala kuzaala ku balenzi manya n'abalenzi nja boogerako lwabwe omuwala kasita aloozaako ku mulenzi kiba kizibu nnyo okumuzza emabega kati gwe ne bw'okuba emigga egifaanana gitya kakati n'omulenzi kasita omugamba nti wali tusobola okukwabulawo akasimu ng'ako n'agenda n'abbayo olunaku lumu n'afunayo omutwalo gw'abadde takwatangako ng'agamba guno nno gulabika mulimu so Andrew tewali yakuyigiriza Sigala tewali naye okunyumirwa bannange bye baali bakola nange bye byanyingiza mu ekyo nenkiyingiramu ekintu era bwolaba nti omuntu ayinza okulemererwa obuyekera tolowooza nti buli yayingira obuyekera yali abwagala naye abalala beesanga babuyingidde nga talina option endala yonna okuggyako okwekweka eri asobole okukomawo kakati abatulaba emboozi ya taata waffe ono Andrew mugiraba eno ye sikaani eraga amawuggwe gaafa naye ensonga ya Sigala tetujja munenya ku bino byonna ebyamutuukako pozi kye tuyinza kumuyambako ebyokumunenya tubiveeko kubanga waaba yatomera yesi yatomera Katonda bw'atyo bwe yaleeta kati zino ze zimu ku bbaluwa
eziraga eno Kiruddu, eno ya Kiruddu sicho Kiruddu hospital patient discharge form Lukoya Andrew. Okay, eno ye Kiruddu, neno ye Kiruddu Referral Hospital, eno Ebeneza Limited erirudawe lino dwaliro liri muri munda mu Kiruddu mwennyini. Liri mu Kiruddu nenga balina departments bo bennyini bebeekolamu ero kati nga boolaba balina akisi kugamba bwe bakuyita mu departments ezo ogenda mu yanjalo akisi bwakuyita aba akuyise kakati Ebeneza naye bwamala okulaba bonna bayinza okujja ne bakuggyako omusaayi kati buli muntu akomawo na fact finding ye. Kakati abasawo bwe mwagenda mu ddwaliro wababuuzaako ku bulwadde obulala tuyinza okugira naye nga olinamu n'obulwadde obulala bano ba ACSI Uganda Comfort Study. Kakati abalwadde baŋŋamba nali nnuma olubuto okwanza nga okugenda emmanju okweyamba kimbeerera kizibu kyekizibu ne bakisolovinga kyaggwa bampa eddagala kugamba in most cases kyensinga okulaba nti nkimaze kyekizibu kyemmanju awo ekyo kyekyaggwa. Omusaayi guli kiriya Andrew? Yes. Okola gwanise bo? Nze ndi kojjaawe era najja kumujjanjaba ewange Gaba. Gaba naawe onywa ku Sigala? Nali munywa ne muleka. Kati mbadde mubuuza ekyomusaayi kuba ye agamba bamukebera ekiruddu agamba omusaayi kiri kitya? Twavaayo nga bamugjeeko omusaayi okiwulidde bateeka mu bucupa buna bwe bateeka mu bucupa buna ne batugamba tujja kuddayo ku Lwokubiri tumanye ekituufu naye nga nze kyensuubira nti alinamu ki alinamu akawuka okiwulidde akasiriimu nga tetunabakko kwekakasa oba mwekalewo tebannabakola ki tekaliimu naye nga okuva kusinziira ku ndwala gyalwadde kitegeereka nti asobola okuba nti akakola ki akalina lwakuba tetunnabakola ki kwekakasa nti akakola ki kyekiraga nti gwe lwaki olinamu eyo gundi dawuti eyo nti alaika akalina waliwo obubonero obulaga? Obubonero obulaga bwe njagadde okugamba bw'aba teyeesiize bwe mba simusiize naakani asusumbuka oba tomusiiza bizigo asusumbuka ebintu kuno ku naakani ku mubiri bw'ati okiwulidde naye ndaba nga akoze eki nga munnange tansanyusiza nfuba nnyo okulaba nti anaabye kamusiiga ebizigo bw'amala olunaku nakeesa enkya nga tanagizi asusumbuka ki ebikuta. So kati results zinadde ez'omusaayi tugenda kuzijja ku Lwokubiri. Nze nja kudda tulabe ekituufu okitegeera nate era lwakugamba ku Lwokubiri tujja kugenda owulidde nze mbadde nkola Kampala University naye olwokuba nti kati emirimu gyakola ki gyastopinga kwe kujja okujjanjaba omwana ono kale situation eriwo nti kutambula kubanga wonoonyeza ssente okulaba nti ozikoze eki tewali ssente era bwe muwa ekyemisana ekyeggolo tukikola ki tukifuuwa munnaakani mu ngombe ate alina okumira eddagala ate enamba esimu yange teriiko muliro kubanga nandibadde nkuwa enamba y'omusawo naye naakola ki gitubaddeko naye ekiruddu naye naakola ki n'omukubirako naakola ki naakubulira tujja kudda beera waawo. Andrew njagala nga tumaliriza nga tetunasaba buyambi njagala abavubuka obawa amagezi ku kya Sigala okitegeera ogenda tunula mu kamera owa amagezi abavubuka bali mu primary eyo bali mu kibiina ebya wansi secondary campus bali ku Sigala okitegeera pozinza amagezi ge nande bawadde abavubuka
bonna abaana betuzaala oba n'abanzira ku migongo bwaba nga waliwo enkola endala gye basobola okukola afazaaliko omuntu yandinywedde oba ku mwenge n'atakukozesa sigala oyo kubanga sigala yeewa bulabe sigala mubi si mulungi mu kamera ogamba abantu anti nze nkyogedde kugambye nti kubanga ku bintu ebibiri ebyo bw'obikozesa olumu ate ogwawo bugwe sigala naki sigala ne liquors at least if people are wealthy asobola okunywayo ecupa ya bbiya mu bbiri. That's not a problem. But the problem is these liquors, spirits. Wakati waliwo different types of spirits. Osanga buli asanga akola kiki. Oli kati bateekamu badira n'amazzi oli nayiwa mu spirit n'ateeka ku market n'atunda n'onfuna oli abakanywako ne bamugamba oli mulungi. Nagenda mu ddwaliro ngaŋŋaana okuddamu okukozesa ekiyitibwa soda aŋŋamba nnywa amazzi embanga kooye bankamulirengayo ku butunda soda toddangamu okumunywa. Naŋŋamba nti soda talina kalungi kaleeta ku muntu ekyo nakyo nakikwata. Amazzi gange gabeeramu omwo kati onywa amazzi bwegabulamu nga ntumyayo butunda. Kakati Andrew gwanywedde kwa sigala bw'otamunywa ye sigala wa mugaso ki mu mubiri kuba omuntu n'oŋŋamba nti buli lunaku onywa paketi 2 azzaamu ki like ki ekireetera omuntu okunywa sigala? Kati guli gubeera muzimu nga gwakukwata nga bw'olaba bayinza okugamba nti gundi afuna ki mu bakazi naye naawe mwenyini ogenda okutunulamu onoonye omuntu kyafuna mu bakazi n'ate ono n'akwata oli n'ate ono n'akwata oli so nga tewali kyanjawulo kiri mu bakazi. They are all the same. They are all the same? They are all the same wherever you go, even if you go in London, where those people are the same. They are the same people. So guba muzimu gubaira muzimu nga gwakulinnya ati ogumala okulinnya kugamba ekintu ekyo bweba tokikozesezzaako kizibu munsonyiwe muli basajja bawadde naye waliwo ababakakkanako eyo ne boogera nti kale laba omusiraamu oyo tanywa omwenge naye sente aziteekawo naye abaako waazimalira ezimala ekizibu kye ng'omuntu onfuna oba njogedde bubi munansonyiwa oyogedde bubi buli omu alina weakness ye buli omu alina weakness kakati naye n'omulaba nga oba mukola nga someone can get something like 50,000 a day ne nakeera ku makya nakugamba nti salonga oba olinayo 10,000 lumpe nywe kacyayi onfuna those spirits ate spirits oyo ye alina affection ku kibumba alina affection ku kibumba naye kyange bakikebera kati ekinnabaako kuba okugyako agamawugwe genkula ekibumba kikyali oke wamuvaako sigala namuvaako namuwumula tomuddangako kakati twagala nga tusiibula kikyoyagala okuyambako ne assistance kubanga nze sebo mukama wange sijja kugamba nti nyamba kino nga simanyi bw'otambudde kakati gwe assistance yonna nze sigala ekyanyamba wano wendi yo enne oba mmere oba ki enne kugamba as long as I'm still alive. Kakati nga tusiibula olina namba y'essimu? Namba y'essimu yange oyinza okugikubako yo neevuga
muzeeyi oli akulabirira alina essimu ayina jangu muzeeyi jangu obanga jjajja wange oba bwobanga wazaala 62 obanga jjajja wange ku saidi yange taata tuula wano olina enamba y'essimu soma enamba y'essimu abantu abayinza otuyambako tulabe nga batuyamba 072 072 835 soma enamba emu 07777 2 8885 077 erimanya gani Robert Semakula gwe keyateeka sebo. Okay. So abatulaba bwetu wetubadde tuli wa muzeeyi Andrew tetujja mumunenya ku byonna ebyaliwo mistakes zibeerawo yes waba yatomera naye kyayagala kumuyambako wano wasula muzeeyi soko gye tugende tulabe woosula wano woosula buli lunaku wobeera wano mukazi tolina mukazi ate abaana ffe tuliwo ng'abaana babaganda be abakojja wange wano wasula muzeeyi Andrew wano woosula wano wensula sebo anytime wano wetukusanga wano siina walala wajja kugenda kujja kuba tweyanzege bannaye abatulaba omukulu jjajja ono wano wasula naye abagamba bannange sigala mumwesonyiire ddala sigala yamutuusiza ku bino byonna olina ku baana sokove olina abaana nina bali luddawo abaana bo abaana bali eyo mu bajjajjaabwe bano bajjawo ddi wano bano nabo lwe baagadde bajjawo kale tweyanza ge tubadde baganda bange wano jjajja Andrew wasula naye yabagamba ekigambo kimu bw'obanga sigala tomutandika nga totawaana namutunuulira bw'obanga sigala omutandiseeko musitopinge muviireko ddala bw'obanga obadde omulowoozaako ate gwe biviireko ddala okitegeera nywa amazzi kuba amawugwe gano ajja gatankuula ofuna obuzibu tweyanze nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala.